abantu bategeeze nti gwe kabaka. Mbaaji Eliezer Dennis Bob Elijah kabaka wa Buganda omutuufu. Ye gwe Yesebo. Obeera waneno kumpi ne state ya Jolo. Mbeera wano kumpi ne state ya Jolo. Era wano wensula wano wano omuvubuka bamuyita Katumba. Obeera naye. Amanyi tukusanze wano ng'onaaba. Tukusanze ng'onaaba ekiyigo weekiri. Ate ng'onaabira wabula ate ng'onaaba oli mu ngoye. Era nze ndabidde obubonero obulaga nti gwe kabaka. Eyo toilet. Eri toyi. Kyeva onabidde wano mu kkubo. Naye wano waliwo poloti ezitundibwa eza Jolo, tuli bakozi ba Jolo. Era ssebo omukulu owa Jolo twagala okutegeeza nti wano wali estate zaffe Ebunyiri na Kalagi Bunyiri mu Mukono district we wali ne kabaka omutuufu. Entebe babbanzi be bagikola batya? Entebe eyo. Ojogambye kabaka Katonda wejjangamba nti yateekebwako nga balinda banoonya kabaka omutuufu gyali. So bwe wabula ne bateekako n'aliko. Ono wa kiseera aliko. Yali anti kati olaba nti yeewaŋŋamya Katonda wejjangamba nti yeewaŋŋamya ku ntebe etakola ki? Nze gw'olaba ekiwandiiko kye nawandiika ekimu Katonda wejje kiyampa okuwandiika. Nakitambuza mu makanisa ne bagamba bannaye abantu abamu bawakana nti siri kabaka omutuufu. Ne bagamba mutandiko kabaka owa Buganda. Entebe Ronald kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri gyatuddemu baali banagituuzaamu. Okwewaŋŋamya ku ntebe etaliyo Katonda wejje agamba nti King unstable. King unstable. King tali stable naliko. Ye muntu. Kale nze Sonko Muhammad we tuli tusanze omwami asangibwa Bunyiri Kalagi Bunyiri tuli Mukono district. Tuze okulambula estate empya ya Jolo Property Consultants. Wano waliwo poloti 5 ku 10 milioni 17. Naye abamu ku bannayiba be bano ate nayiba kabaka. Abantu bategeeze nti gwe kabaka. Mbaaji Eliezer Dennis Bob Elijah kabaka wa Buganda omutuufu. Ye gwe Yesebo. Obeera waneno kumpi ne state ya Jolo. Mbeera wano kumpi ne state ya Jolo. Era wano wensula wano omuvubuka bamuyita Katumba. Obeera naye. Amanyi tukusanze wano ng'onaaba. Tukusanze ng'onaaba ekiyigo weekiri. Ate ng'onaabira wabula ate ng'onaaba oli mu ngoye. Era nze ndabidde obubonero obulaga nti gwe kabaka. Eyo toilet. Eri toyi. Kyeva onabidde wano mu kkubo. Naye wano waliwo poloti ezitundibwa eza Jolo, tuli bakozi ba Jolo. Era ssebo omukulu owa Jolo twagala okutegeeza nti wano wali estate zaffe Ebunyiri na Kalagi Bunyiri mu Mukono district we wali ne kabaka omutuufu. Entebe babbanzi be bagikola batya? Entebe eyo. Ojogambye kabaka Katonda wejjangamba nti yateekebwako nga balinda banoonya kabaka omutuufu gyali. So bwe wabula ne bateekako n'aliko. Ono wa kiseera aliko. Yali anti kati olaba nti yeewaŋŋamya Katonda wejjangamba nti yeewaŋŋamya ku ntebe etakola ki? Nze gw'olaba ekiwandiiko kye nawandiika ekimu Katonda wejje kiyampa okuwandiika. Nakitambuza mu makanisa ne bagamba bannaye abantu abamu bawakana nti siri kabaka omutuufu. Ne bagamba mutandiko kabaka owa Buganda. Entebe Ronald kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri gyatuddemu baali banagituuzaamu. Okwewaŋŋamya ku ntebe etaliyo Katonda wejje agamba nti King unstable. King unstable. King tali stable naliko. Ye muntu kibayita okwewaŋŋamya ku ntebe etaliyo. Yona aliko. Katonda wejje yangamba nti bakiyita King unstable. Wawulirako omuvubuka ali ku TikTok gwe bayita pressure gwe baasibako era naye yali abanja entebe nga gwe wamuwulirako. Waliwo abantu ababiŋŋamba. Babikugambako. Waliwo n'ababiŋŋambye. Tiwali omuvubuka gwe baasiba ng'abanja entebe. Totidde. Nze. Totidde. Kino ekintu Katonda wejje. Kati gwe bwe njogera Katonda wejje. He is Jesus Christ. Okay, I understand. Otegeera? Yeah. Kati gwe ntwala kubanga ye Katonda amanyi ekisembayo. Bwe bojja n'ontwala nze njogedde ekigambo. Manye ebigambo si byange. Ebbaluwa gye nnina yali egende wa Katikkiro Charles Peter Mayiga eriko Katonda owejje. Naye kati ofunye chance emikutu kwe tuli n'ab'engimembe gwe bagiraba. Sinnakiine kabaka alabika atulaba atuota muliro. Ne Katikkiro wennyini amukuuma ddamula Charles Peter Mayiga alaba omukutu guno kati bakutegedde kabaka omutuufu. Era obudde bwonna mwantuzibwa mu ntebe. Ati si bwe binaagaana tugenda gamba mukulu wa Jolo atubagizeeyo entebe tugikuleete. Totawaana kubanga programu Katonda wejje esinga agiina. Tobeera na settings. Naye ngenda kukoma tongera okunyumya emboozi. Naye senkusuubiza bwe bigaana kabaka aliko Ronald Mwenda mu ntebe w'okubiri bw'alemera mu ntebe ngenda kwogeramu ne bannange Bakyaga
waliwo ne Kadaama awo bamado n'abalaba ku TikTok tukubagizeyo entebe y'obwakabaka tugireete wano anti kaakati olaba obwakabaka olabutandikire wano kasita agaalina mu ntebe eyo tugenda kukwatakwata abajjolo tukubagize entebe tugireete kiwedde tugenda kubakomawo katono nti tobeera na kigambo ekyo mu bwongo obwo okujjako nga amaze okwebuuza Katonda kikyagamba ekyulya Katonda ow'eggye omulaba oyo agamba aveeyo mu ntebe n'ate omwana we agamba n'aba waati akulira ebisaakaate bya Buganda agamba ssanga lya Mbogo ku mulembe gwe yababeerani n'aba waati kati ekigambo ekyo kyogera nti tukubagizeyo entebe mu bwongo bwange Katonda ow'eggye antegeeza nti ayina okutikkira ku Bwakabaka bwa Buganda soko girengo funayo ko Charles ow'Ebungereza ne tukoma soko girengo funayo ko ne chupa ya amazzi awo tukomawo gwe ebigana zikyensuubiza nga fa abajolo tugenda kubagizayo entebe tugireete ambasakiriza kubanze byempiseewo binene nga tekineeta Kabaka wa Buganda bulijjo tumunoonya omutuufu oge Katonda akola atya Katonda ow'eggye soka weeyanjule gwani Mbaaji Eliezer Denise Bob Elijah Gego kati amannya ago otugambye ekitiibwa kyo gwani nze Mbaaji ekitiibwa kyogambye Kabaka wa Buganda omutuufu eyalaamirwa entebe y'obwakabaka bwa Buganda sa Kimera Edward Daudi Chwa ate lwaki obeera eno ng'ate Ronald Muwenda Mutebi yagituddemu anti kaakati Katonda ow'eggye yaŋŋamba nti nkubikkulira ekyama ekikusike ekikukwekeddwa abakumanyi n'abatakumanyi ekikusike lwakuba nti oweereza Katonda n'omutima gumu ng'ate kitaawo yagendera ayagala okuddira ayagala Katonda kati mba ndi muno mu nju ebintu kale ab'Emmengo basindisa ebintu bingi okunsumbuwa okuntankula nga banoonya kabaka omutuufu yaani oyo gwe baawulira eyalekebwa kati ebintu nga binsumbwa n'entuuko gwa ddalo n'endigwamu katono kati bwe byankwatira muno ne biŋŋamba yogera nti oli kabaka wa Buganda omutuufu Ronald Muwenda Mutebi yakunyagako entebe yo olw'obuliisa maanyi we natandika okutegeera bwe nti nga maze okwogera biri byonna nenzira ebbali nembuuza mukama wange Yesu ne mugamba kiki kino kyentuuseeko Yesu otera okwogerako naye nnyo naŋŋamba nti ekituufu kyekyo obadde ogenda kugwa eddalu ate obe bubi nnyo naye lwakuba nti oli muweereza ne tuleka bikusumbwemuko katono otegeere nti abantu bali bubi kati Yesu bw'omala mutera sisinkanawa naye okusinkana ne bwe mba wanasobola okwogera singa mba ndi seti nga ndi free tewaliwo nti no kino kinsumbwa kuba kati musobola okwogera naye waliwo message ejja bwe bityo confusion eba teyeetaagisa tajja buzinga omuntu n'omulabako tajja kuuzaako munnange waliwo sayinizi ne wabeerawo n'obubonero ne wabeerawo n'okuba nti kati bwe mba nga ndi mu nju sometimes bwe mba nzibiriza amaaso mba sisobola kumala gatunula singa mbadde mu kusaba oba nga alina byantegeeza emirundi mingi nkola ensobi nentunula bwe nti ogenda okulaba nga ruumu ekutte bbulu olufu lwa bbulu kati mba nina okubika amangu amaaso naye nga mba nina kukikola nga bwemba ngenda okutunula nsooke kusaba nti nsaba kulaba embeera eyibwekola ki olw'obutayonooneka n'amaaso obutafa kati entebe bagitwala batya ey'obwakabaka obwo nti nze nali muto ng'ate ye already yali mukulu Ronald Muwenda Mutebi kati we bagitwala nga ndi mukulu waliwo ebyamalogo ebyakolebwa ebyamaanyi baani abaabikola era waliwo abaabikola nga bali ku ludda lwe naye nga byakolebwa n'enteekebwa kasaalaba n'ensibirwa okwo ekiwuli ekigambo ekyo nga Yesu either ye oba yali tamanyi oba nga amanyi naye Katonda ow'eggye yagamba nti baakuteeka ku kasaalaba ye n'abeerako n'abanga kwali kati ebigambo ebyo bintegeezebwa Katonda ow'eggye sometimes kati obeerawo akadde kano nze mbeera wano wensula naye nga obulamu obwange bwali bugenda kwonooneka nnyo kuba nali ntandise ofuna ebizibu omutwe bintu binsumbuwa buli kaseera n'agamba ensonga enkulu weeri
yagamba abantu nti oli kabaka wa Buganda omutuufu bakunoonyeza ne babulwa. Bani bakunoonya ng'obuzi? Ab'Emmengo baagala kutuuza mu ntebe. Baanoonya kabaka omutuufu gyali. Kati we bakutuusa okutuuza oli bamugijjamu namugamba agiveemu otuule oba Katonda ow'eggye agamba ate nga kumutta lwaki tasobola kuba temusobola baba bakabaka babiri. Tetusobola bakabaka babiri. Anti kaakati bwe kiba nga kyekyo kisooka nze sikiinaako buzibu. Ondaba nze nagenda e Bulange Emmengo ne ŋŋenda ku e Bulange ne ŋŋenda e Kasubi. E Bulange wabategeeza nti entebe yiyo? Nabategeeza, nagendayo ne mbategeeza ne baŋŋamba genda e Kasubi ku Masiro yo ensonga zo gye ziri. Kati nze sikiinaako buzibu ye bw'aba asigaddewo. Nze ensonga enkulu eri nti Katonda kyanjagaza nkikoze kuba ye yalina ekisembayo. Nze siina fosi kuba nagenda ku poliisi nga maze okugendako eyo ne mbategeeza. Kyaŋŋamba okukola kyenkola bino ebintu Katonda yabeera n'ekisembayo gwe kasoba ng'oyogedde ekikola ki ekiriwo. Kubanga Musa bwe baamutuma e Misiri yali talina kisembayo era yagendanga n'ayogera nadda nti nkoze ntya. Namugamba nti kwati gwe ddayo era ekyasembayo Katonda n'agamba kati Emmengo wayogerako ne Katikkiro? Katikkiro nina ekiwandiiko Katonda ow'eggye yaŋŋamba kati wandiika. Katonda mutera sisenkanawa. Nkugambye wonna wayagalira wayogerera naawe singa obwongo bubeera seeti oba nga buli free. Gwoba oli awo ng'atuuse? Ngakka wonna abeerawo era n'ebifa mu lubiri byonna buli kimu. Tewaliwo kintu kigenda mu nsi nekitakola ki. Kuba nze yantegeeza n'okutegeeza nti abantu bangi bakusabidde ofe naye nga tekisoboka. Kubanga basinga basaba ofe naye ng'emibiri gyabwe gyonna girimu emisale gy'amalogo. Bwe tubaceekinga buli omu. Kati Katonda lwabazze nga zokulabako nange wembaawo tusobola okunyumyamu ne Katonda. Gwe tosobola kuwulira kye bayita amaanyi ga Katonda. Gwe wekaawulira? Nze mba mpulira. Kyekyo. So ebintu bino tebiriimu maanyi gange, tebiriimu ki. Naye nze okuvaayo njogere nange obulamu nali siina. Okitegera ekintu ekyo. Nze gwolaba Ronald Muwenda Mutebi kati Katonda ow'eggye amuyita Naakabaaka. Kati Naakabaaka. Tamuyita kabaka? Anti aba agenda kuvaako omutuufu addeko. Omutuufu y'aliwa? Omutuufu yenze. Yeggwe kabaka wa Buganda omutuufu. Kati nze mba siina gamba nti ate nina force gye nteekawo. Olaba nze ebbanga liyise kati. Ekitegeeza essaawa eno tulina ngenze e Bulange. Essaawa eno tulina nabanga naye nali nzizeeyo. Obudde buno tulina nabanga tukuyita Ssaabasajja kabaka wa Buganda. Bwe kiba kisoboka. Ate abanakulaba ne bagamba si mulala oyo talina mubuzibu. Nti kati buli omu asobola okukikola, buli omu asobola ali free okwogera kyayagadde. Naye nze mba nkoze ekikola ki? Ekituufu. Kubanga kakati nze siina maanyi gagamba nti aveeko. Nanoonya Katikkiro Charles Peter Mayiga Katonda yaŋŋamba mu bbaluwa mpandiike akolanga kabaka. Paka nze bwentuuzibwa. Ebiseera ebisinga obwakabaka buba bwa nsikirano era kabaka aba azaaliddwa Ssekabaka. Ozaalibwa Ssekabaka ani? Kimera Edward Daudi Chwa. Oli omu ku baana be? Oli mwana wa kumeka mu baana ba Daudi Chwa? Nze mba last born. Gwali last born? Yakuzaala mu mukyala ki? Omukyala? Omukyala Ndejje. Omukyala oyo gwe yanzaalamu ye essaawa eno alaba mu kwogera naye oluusi abakkiriza takkiriza naye ng'alabika alina ekizibu ekyamutuukako either mu biseera ebyo. Abaana abasinga bakulira mu mbiri bakabaka abaana abazaaliddwa bakabaka wakulirako mu lubiri ki? Sigendangako mu lubiri era Katonda wejja ngamba nti gwe ebizibu byonna by'oyina buli kimu butakulira mu lubiri ng'ate gye walina okulira. Wakulira wa? Nze nakulira Endejje bwe navaayo ne ŋŋenda nembanga kale nembeerako mu basumba nembeerako mu b'eŋŋanda mu bantu kale nga balinga ba Luganda naye just kuyamba buyambi. Nembeerako ennaalya nembeerako ekyabazaala bwe bityo. Kati ekituufu ye Katonda kyantegeeza nga mpandiika agamba nkugamba ekyama ekikusike ekikukwekeddwa abakumanyi n'abatakola ki? N'abatakumanyi. So ebigambo ebyo bwe bityo bibiri. Nze Kabaka Ronald Muwenda Mutebi simuyinaako buzibu. Ayitibwa Naakabaaka kati. Wabye ebigambo birina okwogera. Wadde naaka naye olw'okukwekulinda okulaba nti obulamu bwange bubeera steady bwe buti. Mba nina okutegeeza abantu nga tewali nsonga yonna
jengamba kiba kirungi nnyo at least bw'oba olugende naye ng'ekigambo kya Katonda okyogedde kuba ovanga ku kintu ne kikusinza amaanyi n'owulira nga naawe nanywezebwa omwo ebintu by'emmengo nga binkutte nga njogera nti entebe yange bagintwa nga kyebaŋŋamba kyenjogera neewuunya nze omuntu ayagadde Katonda ebbanga eryonna ebintu ne binsalako Katonda naŋŋamba nti singa tetwalikawo gaapu bikusumbuwe wandibadde togamba bantu ate nga tovaayo kwogera. Bakabaka abasinga abaana b'Abakabaka batera osomerako mu masomero g'ebweru. Wasomerako mu ssomero ki? Anti nkugambye nze sisomerangako mu ssomero ly'ebweru. Lwaki? Wano wasomera mu ssomero ki na ssomero ki? Nze nasomerako ku Gaza Cambridge College of St. Mbaga. Nensomerako e Manyangwa Sapolo. Yeah. Nensomerako ku Good Times. Kwegamba ngwera omuntu ate ekisiraani gwe kitandise. Osegira kwe kubeera mu bulamu nti weewa. Wano nti weewa. Ekisiraani kyakutandikira wango kyali ku ssomero bango maliriza ebisiraani ebyo kubanga ndi muto kubanga obulamu bwe nali nina okutambuliramu bw'Abakabaka so si bwe nalimu babunzijamu ku speed. Bakuteeka mu bulamu bw'omuntu wa bulijjo. Ate ng'olina kubeera Ssaabasajja Kabaka wansi. Ate nga ndi mu lubiri. Kati ebigambo bino nze ku lwange nalwawo kubyogera naye bwe nalaba nga obulamu bweyongera okwonooneka ne ŋŋamba Katonda ono akirimu kubanga nadde ebbali ne mubuuza nti ntabuddwa. Naŋŋamba kye kituufu yogera ate singa tobadde nti obadde muweereza nnyo bibadde bigenda kuyisa bubi. Okay, Kabaka abane baganda be ogambye wazaalibwa Kimera. Kimera yabazaala abaana bameka? Ssekabaka Kimera yabazaala abaana bameka? Abaana 6. Omukulu yaani? Nakirijja Prose. Owookubiri? Bonna biba Prose naye Naume Nankanja bwe batyo. Nakirijja wangi? Nakirijja si Wangonge. Anti kakati kugamuge amannya ago gennyina Katonda ye abeera n'ensonga lwaki Ronald Muwenda ali mu namba yali wa mwana wa kumeka awo? Ronald Muwenda Mutebi. Kabaka aliko gw'ogamba yabba entebe ye. Sisobola kuba nze ntegeezebwa information ate endala bino ebigambo si byange naye mbyogera wakati mu kutabuka. Katonda y'abigamba. Kati otabuse yajja n'abingamba nze okuva njogera ebigambo ebyo embeera eyanteekebwako. Ani yagikuteekako? Ab'Emmengo basindika. Katonda gye naddukira ewa Katonda gw'empeereza ebbanga ddene naŋŋamba kye kituufu gamba abantu nti oli Kabaka wa Buganda omutuufu era kubanga abantu bakunoonyeza obuze. Otegeera. Kati olabise tukutwale tukutuuze ku ntebe. Nze ku Namulondo. Ntegeeza wulira no si kugamba nti sigyagala. Kasolede wano tugenda batujjangawo wano tuwayemu ebisoko naye wulira ebigambo bino tugenda kuno obudde kubanga bwe naawe bw'obanga oguddeko embeera nga si ya bulijjo obijjamu okuseka tugenda kujja tugenda funa obudde bwaffe tutuule tuwaye ebisukkanyo ku bino kubanga tudde katukomeko wano naye nga mugende nga mukimanyi nti Kabaka tumulese wano ow'Ebungereza alina okuntuuza kyekyo naye nga ofuna ekifaananyi ne Kabaka. Kale nze Sonko Muhammad we tuli tusanze omwami asangibwa Bunyiri Kalagi Bunyiri tuli Mukono district tuzze okulambula estate empya eya Jolo Property Consultants wano waliwo poloti 5 ku 10 milioni 17 naye abamu ku bannayiba be bano ate nayiba Kabaka abantu bategeeze nti gwe Kabaka. Mbaaji Eliezer Denise Bob Elijah Kabaka wa Buganda omutuufu ye gwe essebo obeera wanene okumpi n'estate ya Jolo. Mbeera wano kumpi n'estate ya Jolo era wano wensula wano omuvubuka bamuyita Katumba obeera naye amanyi tukusanze wano ng'onaaba tukusanze ng'onaaba ekiyigo weekiri ate ng'onaabira wabula ate ng'onaaba oli mu ngoye era nze ndabidde obubonero obulaga nti gwe Kabaka. Eyo toilet eri toyi kyeva onabidde wano mu kkubo naye wano waliwo poloti ezitundibwa eza Jolo tuli bakozi ba Jolo era ssebo omukulu owa Jolo twagala okutegeeza nti wano wali estate zaffe Ebunyiri na Kalagi Bunyiri mu Mukono district we wali ne Kabaka omutuufu
entebe babbanzi be bagikola batya entebe eyo ojogambye kabaka Katonda wejjangamba nti yateekebwako nga balinda banoonya kabaka omutuufu gyali so bwe wabula ne bateekako naaliko ono wa kiseera aliko yali anti kati olaba nti yeewaŋŋamya Katonda wejjangamba nti yeewaŋŋamya ku ntebe etakola ki nze gwolabe ekiwandiiko kye nawandiika ekimu Katonda wejje kiyampa okuwandiika nakitambuza mu makanisa ne bagamba bannaye abantu abamu bawakana nti siri kabaka omutuufu ne mbagamba mutandiko kabaka owa Buganda entebe kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri gyatuddemu baali banagituuzaamu okwewaŋŋamya ku ntebe etaliyo Katonda wejje agamba nti king unstable king tali stable naliko ye muntu kibayita okwewaŋŋamya ku ntebe taliyo yona aliko Katonda wejje yangamba nti bakiyita king unstable wawulirako omuvubuka ali ku TikTok gwe bayita pressure gwe baasibako era naye yali abanja entebe nga gwamuwulirako waliwo abantu ababiŋŋamba babikugambako waliwo omuvubuka gwe baasiba ng'abanja entebe totidde nze totidde kino ekintu Katonda owejje kati gwe bwenjogera Katonda owejje he is Jesus Christ. Okay, I understand. Otegeera? Yeah. Kati gwe ntwala kubanga ye Katonda amanyi ekisembayo gwe bw'ojja n'ontwala nze njogedde ekigambo manye ebigambo si byange ebbaluwa gye nnina yali egende wa Katikkiro Charles Peter Mayiga eriko Katonda owejje naye kati ofunye kyansi emikutu kwe tuli n'ab'eng'embe gwe bagiraba sinnakiine kabaka alabika atulaba atuota muliro ne Katikkiro wennyini amukuumaddamula Charles Peter Mayiga alaba omukutu guno kati bakutegedde kabaka omutuufu era obudde bwonna wantuuzibwa mu ntebe ati si bwe binaagaana tugenda gamba mukulu wa jjolo atubagizeeyo entebe tugikuleeta atatawaana kubanga programu Katonda owejje esinga agiina tobeera na settings naye ngenda kukoma tongera okunyumya emboozi naye senkusuubiza bwe bigaana kabaka aliko Ronald Mwenda Mutebi wokubiri bwalemera mu ntebe eyo ngenda kwogeramu ne bannange Bakyaga waliwo ne Kadaama awo bammado n'abalaba ku TikTok tukubagizeeyo entebe y'obwakabaka tugireete wano anti kaakati olaba obwakabaka olabutandikire wano kasita agaalina mu ntebe eyo tugenda kukwatakwata abajjolo tukubagize entebe tugireete kiwedde tugenda kubakomawo katono nti tobeera na kigambo ekyo mu bwongo obwo okujjako nga amaze okwebuuza Katonda ki kyagamba ekyulya Katonda owejje omulaba oyo agamba aveeyo mu ntebe naye ate omwana we agamba n'abawaati akulira ebisaakaate bya Buganda agamba ssanga lya Mbogo ku mulembe gwe yababeerani n'abawaati kati ekigambo ekyo kyogera nti tukubagizeeyo entebe mu bwongo bwange Katonda owejja ntegeeza nti alina okutikkira ku bwakabaka bwa Buganda soko girengo funayo ko Charles ow'Ebungereza ne tukoma soko girengo funayo ko ne chupa ya amazzi awo tukomawo gwe bigana zikyensuubiza nga fa abajjolo tugenda kubagizayo entebe tugireete ambasakiriza kubanze byempiseewo binene nga tekineeta